Essanyu, obunkenke n'okuluma obujiji mu biseera by'okulonda mu ggwanga Uganda tekutandise leero wabula kwatandikira ddala eyo mu myaka egya 1950 nga Ntege Benoni Ssempala ono nga munnabyanjigiriza era musajja wa Kabaka amulamulirako eggombolola ya Kawempe mu Kutuba 5 bw'annyonnyola. Akalulu mu Uganda katandikira mu myaka gya 5 nga giggwako okujja mu ntandikwawo mu 6 akaleeta Benedicto Kiwanuka mu bukulembeze bwa Prime Minister. Ebiseera bye twali tukyatwalibwa Abangereza nga tuli wansi waabwe. Newaddawo akalala aka independence aka 1962 bwe twafunira independence. Niwabaawo n'akalala akaali mu myaka gya 1964 ku kyamasaza ako kaali ka Buganda na Bunyoro naye ng'ate kali mu masaza 2 gokka, Buyaga ne Bugangazzi, nga abantu ba Buyaga ne Bugangazzi balina okusalawo gye balina okugwa era okukkakkana nga Bunyoro ekatutte amasaza ago 2 ne gaddayo agali gaweza 20 mu Buganda ne gasigala 18. Mwana wattu abantu bwe balaba bendera y'eggwanga balowooza nti yakatandika okutijjisibwa, naye nedda. Obadde okimanyi nti mu myaka gy'enkaaga abaana baaweebwa bendera y'eggwanga okugyetimba? Nzijukira nti era bwe twali ku ssomero nga tumaze okufuna obwetwaze baatuwa buli mwana n'ayambala bendera ku kifuba kye. Obuntu obwo bwali nga bwa meto nga okateeka ku kifuba otambula akaliko fulaga ya Uganda. Era awo ensabira abantu nti flag eno yeetaaga okukwata n'obwegendereza kubanga erina amateeka agagifuga. Ntege Benoni Ssempala abikkudde ekyama nti okulonda kwa 1980 tekwali kwa lukale nga bwe guli kati, wabula weesibiranga mu kasenge wekka n'olonda akaluluko. 1980 akalulu ako nakeetabamu kuba olwo nali mpezezza emyaka egironda, naye ako kakalulu befe twagenda okulonda ng'oyingira mu kasenge ng'obeerayo wekka, nga bokisi zaali nga za kyuma nga waliwo akatuli mwoyisa akaluluko k'omaze okutiikinga, naye nga mu kutiikinga obeerayo wekka. Kakati be nakateekamu ne ndabanga akatayingidde nga bwoga nti yoyinsaatiri nga ndabanga akatagize eki akayingidde. Ekintu kino oluusi era kirabika ne ku bagenda okugyayo ssente ayinza okukuba ekyuma ng'alaba kakaadi tekagira ki, naye bwe nkuba kuba ku kyuma ndabe nti akalulu kange kayingidde. Waliwo omusirikale wa poliisi era yamboggolera nga nfuluma bokisi okuba yaki. Abaana abato enfunda nnyingi balabikidde mu byobufuzi era nga ne mu kampeyini gye bali, naye abaffe omwana omuto okwenyigira mu kalulu ate nga talonda alina kyakyusa. Abaana bano mbaagala nnyo okwetaba mu kalulu, naye akalulu akaabwe kaawedde olunaku lw'eggulo kubanga abaana bano babadde balabika mu kampeyini ekitalina buzibu kasita security ebeerawo, ate bo tebalina buzibu bubaleeta okuggyako abantu abakulu. Kati abaana bano balina impact nene nnyo mu kusalawo ani anaabeerawo kubanga bafuna obufaananyi obwo butono ne babutwalira ne bakadde baabwe abatalabise mulaale ne bagamba nondera mukwano gwange, kubanga bo bangu bakwana muntu nagamba maama nondera mukwano gwange ono, n'omuzadde n'agenda n'ekyomwana n'alonda. Naye olunaku olw'enkya bo tebannatuuka kukuba kalulu era enkya tebandibaddeyo. Nga munnabyanjigiriza awagidde abazadde abatwala abaana mulaale ezo abannabyabufuzi. Si kibi okubeerawo n'okukiyalinga oyo gwe baba baagadde oba abakubye mu kampeyini naye nga bagireera ku bakulu. Kati abaana bano bwe babeerayo mu kampeyini baba nabo balaba n'okuyiga biki mu maaso bo ate bajja okutambuza, naye mu kukuba emyaka gyabwe teginnatuuka. Bulijjo tulabanga mu biseera bya kalulu obutabanguko mu maka busukka, naye abaffe ebyobufuzi byo byandikomye ku mutendera ki mu maka? Ebyobufuzi mu maka
kyandibadde ng'omwami n'omukyala batuula ne bateesa ne bakkiriziganya ogenda kuwagira ani, nze mulinga si gwe njagala. Ababiri abo omu yandisobodde okukonvinsinga munne oba okumusikiriza ne bawagirako oba oludda olumu. Ekyo bwe kiba tekikoleddwa ate tekyetaagamu kajanja kubiteeka waka, byetaaga kkoma eri kulaale. Mwe abafumbo ne musigala eno bemukomawo nga muli mu maka bulungi nnyo. Ekyo tukirabyeko ku mipiira, ng'omukyala awagira kilabu ndala n'omwami awagira kilabu ndala, era ne bireeta obuzibu. N'olwekyo mu kalulu kano ne bw'obanga oba omwami obadde wagira ekirala omukyala n'awagira ekirala, ekyomu ku babiri ne kiba nga kyekiyiseemu. Twekumeekume tulabe nti tetusasisa maka. Mu abakyala abayingira ebyobufuzi ne mumala ne mufuuka bbereeje mu maka, muwulire bino. Oluusi bagenda ne bayitiriza akajanja awaka, yanaabanga waka takyafaawoko kubanga ali mu byobufuzi. Ebyobufuzi birala ogwo mugutwale ng'omulimu, ebyo ate boddeeka gondera omwami. Teri bukulembeze butava eri Katonda, naye omukulembeze omulungi kyakulabirako ki kye yandiraza abaana? Obukulembeze obulungi eri abaana, omukulembeze omulungi eri abaana kusooka yanditutte ekyokulabirako kya Yesu Kristo. Abayigirizwa baali babagoba mu kukuŋŋaana kubeera abaana baaliwo, n'abagamba mubaleke bajje gye ndi kubanga balinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Abo abaana eggwanga lino lyabwe bye bannannyini. Ffe kati tulibateekera buteekezi enkya be bagenda okulibeeramu, tetwandyetaaze ne basanga litaaguse. Ng'olunaku lw'enkya tugenda okulonda abakulembeze omuli pulezidenti wamu n'ababaka ba palamenti. Omuntu ddala yandironze ani? Londa bw'oyagala, bw'omanyi nti ajja kusobola okukola. Ate oli ne bw'aba mukwano gwo ng'olaba tajja kusobola kukola, akalulu tukamuwa, kawe gw'olaba nti ajja kusobola okutambuza eggwanga. N'olwekyo tugende tulonde eggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Buli munnayuganda ng'ogenda okulonda olunaku olw'enkya, teeka akalulu kaawo w'olaba nti we wagenda okukubbulula, okukuuma ebibyo oba okukutwala mu nsi ensuubize. Anti bulijjo olweyo olupya lwera bulungi, so nga ate n'olweyo olukadde nalwo lugamba nti lwe lumanyi obusonda bwonna, wabula teweerabira nti akalulu ko ka muwendo. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.